Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale mbagamba ti comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section ate osigale nga ogyekuumirako. Ensonga za Becky ne Amir tezinaba kubanga zikomekezebwa. Bano abiri badde baagala ne munnange essaawa zino ate kati bafuusika bwanango. Becky ennyumba ennyumba munnange baagala kubanga bagimugobamu. Tetumanyi buzibu ki. Becky yagamba nti Amiru nti yabipangapanga byonna okulabika nga agobwa mu nnyumba. Amiru abyewakana agika ne restaurant bali mu kugirwanira. Aye gye bagita Safolito simanyanga kafe esanga bwali ekkoma mboga nduza mugitegeera bulungi Safolito. Bafumba bulungi. Bafumba batayalisa bulungi ekitoobero kyabwe baaba. Bagita Safolito erinyo lyabwe mu Safolito cafe. Linyazibu baaba. Safolito fast foods oba Safolito cafe emmere yaabwe eri kiriya. Kinyinza okubagamba eri kiriya ya tabu ya mutawaana eri abantu abamu nga basitaamu nga mugamba sigenda ku buli gundi gende wa Amiru. So isooka musajja musiraamu ojja kubeera safe. Nze nkubuulira restaurant yaabwe bafumba bulungi. Kyembagamba nkyekakasa ne restaurant eyo bali mu kugirwanira. Bino ebintu byandigaane mu kooti nefuna engeri giyinza okuba nga etabaganyamu bano ababiri kubanga munnange ebyadda naade manya ebintu binganga ebyokusaaga naye ebintu biri siriyasi. Ebintu biri siriyasi newankubadde eri abasinga abakyalowooza nti bapromotinga kayimba. Becky alina akayimba akapya bali mu kapromotinga ne Amiru. Naye nze ngamba ebintu bya ddala nange mu kusooka naye ndabanga just katemba naye ebintu bandibya ebyaddala ebiri siriyasi naye ngaekyaviiriddeko ebyo byonna bagamba nti bwezi nti Becky yaviiriddeko okubanga Amiru amukola ki amukyawa. Kyokka ate Amiru yavudde ng'agamba nti ensimbi esente zaalese obuzibu ndowooza esente zebakola ku restaurant ndowooza nga Becky ayisaamu Amiru amaaso olw'ensonga nti Becky mbwe yakola ki eyatandikira ate ensimbi ezatandikawo mu restaurant eyo eya Safolito cafe esangibwa ekkoma mboga. Nengeri okugamba nti gwe naagala ekitoobero ekyakabi genda ku Safolito kubanga ye ekyakola newankubadde kale bannyiniyo basikaŋŋana omuguwa naye abakozi bakyakola ekitoobero bakifumba bulungi. Gwe genda ogigezeeko. Emmere yaabwe si ya bbeeyi mwanattu naye bafumba bulungi. Restaurant ya musajja musiraamu bano abasiraamu batalya buli restaurant genda ku gundi ku Safolito ojja kubeera safe. Amiru musajja musiraamu. Byo munange bitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media bagita Faali TV tulinzi tulabe bana bitwala mu kooti. Kuba kooti banagenda mu kooti batuse kubanga bakola ki bagabana ebintu bino ndowooza bye babadde bakozeewo ng'abaagalana. Kooti esolution gyeyinza okubanga ebawa mukole ki mugabane buli omu ate munne kiggwe mukole divorce mwawukane kiggwe kubanga Becky abadde alinawo n'akaana akato ka baby ke yakazaala essaawa zino yakalina naye ate aba alina sooka kumala kakola kayonsa ne kakula n'alyoka akawa Amiru. Baaba ebintu bya bano ndabanga bambi abandikanyizo bano oba ne bakkaanya oba ekyamazima ebintu by'obufumbo si byangu. Wanga oyinza okugamba nti bandikanyiza naye nga tomanyi biki bibaddeyo eyo mu maka gaabwe. Kati Becky ne Amiru bwe bamanyi ebiri eyo mu maka gaabwe basobola okwesanga ebintu bingi byaviddeko kubanga baawukana ffe tutamanyi just tukanya kwogera bwogezi nga tumanyi kituufu kiriwo kubanga bingi ebyogerwa ku mitimbagano ku nsonga ya Amiru okwawukana ne Becky bingi ebyogerwa. Simanyanga ate Becky obwenzi alina akavubuka enansi nakali kamukwasaganyiza social media handles ze Becky yali ayagala ate ensimbi simanyanga Becky abadde simanga ayisaamu Amiru amaaso kikolagana n'essente simanyanga ezikolebwa muki mu business zaabwe mu restaurant eya Safolito bagita Safolito abagiwa erinnya baaba Safolito genda ofune ka breakfast gwa masavu baaba ka breakfast kapirawo kabaayo wali ku kido genda okirozeeko awo ojjagamba nti abasajja bafumba abalina bachefu bambi bafumba obulungi genda oko Safolito tojja kwejjusa nze nkubuulidde
genda ku Safolito ye restaurant ya Becky Bambi ne Amiru neze nga Bambi badde babakkaanya badde bateregeragana ne bakkaanya ne bigwa ne biva mu mawulire ne bakkaanya kubanga n'abaana bakyali bato Bambi abaana bakyali bato bali badde ndowooza bakkaanya tulinze tulabe kubanga Becky agamba nti bagala mugoba mu nnyumba kati ennyumba nali manyi nnyumba oba yaabwe naye manyi Becky baazimba kati lwaki bagala okumugoba mu nnyumba buzibu ki lwaki ate bagala okuba nga bamugoba mu nnyumba kuba nengera okuba nga binoonyerezaako ebintu ebyo naye nga bentegeddeko bya restaurant bali mu kuba nga bakola ki basikaŋŋana omugwa ate Bambi okusikaŋŋana omugwa kuyinza obutaba kulungi eri restaurant ayinza okakala nga egudde balina kukkaanya nze kyendaba kye balina okukola kukkaanya bategeregane kye balina okukola kubanga restaurant yaabwe badde ekutteyo restaurant ebadde etambula kiriya emirimu gitambula bulungi nga gitambula malembe nga gitambula kiriya nga batepa naafunamu obumulungu biyinza okufa toge biyinza okukyankalana byonna bakola ki ne bifa bufi bayinza banga abandikaanyiza naye ng'ensonga zezemu kuba ezitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media bagita Faadi TV gi nkwebaza gwe ne subscribinga n'onyiga kale gwe na tunaba kuba ngo subscribinga kusaba subscribinga onyiga kale bagita Faadi TV gi bemu kwe bitambula nkugamba genda ku Safolito sijja kokoma kibagamba genda ku Safolito cafe esangibwa Komamboga Kampala muntu wenna ng'omanye Komamboga Kampala kola ki itirayoko oba onnyuka oba ogenda kukola tofunyira breakfast waka wetawo kyamirawoko ojja kuwulya kye bayita ekitoobero gendawo oba ogendawo leero oba ogendawo nkya abali e Uganda nawe abeera avudde ebweru w'eggwanga tekigaana kuyitayo ku Safolito cafe restaurant ya Amiru nekyoze ni Becky Bambi bafumba bulungi emmere yaabwe fast foods bitibwa masavu buli kimu kibaawo wali kiriya byomunage Becky bakyaganya okuba nga bakkaanya ne Amiru bakyaganya okuba nga bakkaanya naye zinaba kyebalina okuba nga bakola kyamazima kubanga tebigenda kukyankana ddala saidi z'abaana omwana badde akyali muto akyali bebi muneebyebyo bagita Faadi TV gy'ofumba nabo si bwangu bannaye batuyinza okugamba bandibadde bakwatagana naye baaba ati tumanyi kibaddeyo eyo nga buli omu yakoowa munne kisoboka nakyo tuyinza okulowooza nti Amiru yakoowa Becky naye nga ne Becky yakoowa Amiru kisoboka nga babadde wano mu media nga jasi babikako bubisi naye nga bebadde waka eba ndigito mweraba